Itongwa emanya musibye mti abaganda bange ne bannyinase kansubire nti embeere batwala malitaati saana alhamdulillah naffe n'okwaffe Muzeidunda akyalonda tumwebaza Muzeidunda olw'ekirabo ky'obulamu okutukuuma n'okutukumaakuma mu nsi ejjudde obutemu ejjudde obutigumbuzi ejjudde obuli bw'enguzi ejjuddemu abeeyita abakulembeze naye ng'ate tebafa ku bantu so twebaza ddala Mukama Katonda olw'okutukuuma awamu n'okutukumaakuma mu mbeera ekyasinze okuba enzibu bannayuganda ffenna gye tuyitamu otherwise bannayuganda bannange mbeera kansubire nti ebatwala malidaati saala naffe gye tuli alhamdulillah Muzeidunda ye abadde akyalonda tabampagira mumpa amaanyi sikyebaga mwe munvumisa nti embwa eyiye erikakatuli abampagira mumpe maanyi sikyebaga mwe munvumisa nti embwa eyiye erikakatuli leka njogere sijjaggaane yakintuma nga naye yakintuma oli godi katondawo mwe bafaani abampa gaasi ze nentaganjula obwa heedi abampalana sijjaggaana mwe muwoggane nze njogira nabuuka mu lwera nve ewaffe okuva lwe natandika nze yeeko kati atanyiwa obuntiika buuza kuliraanya yani oyo yenze yeeko baganda bange n'olwaleero nzize togere nsumuludde gamba buli munnayuganda eyakatojattako asasanye obubaka buno jazera tumidde olunaku olwaleero waliwo ekibinja ky'abakulembeze b'obusiraamu ekigenze mu Museven House mmwe gye muyita State House mbu okubatabaganya mbu era mbu okuva n'olwaleero beesonyiye mbu batabaganye mbu bakwataganye mbu bafuuse bumu olw'okubanga nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni abatabaganyizza naye nga sinnagenda wala kansooke mbuuza abasiraamu baganda bange oba bakulembeze baffe bakitaffe mu Katonda ale munnagenda wa muntu abatabaganye musooke mwebuuze ani eyabaawula ebiseera ebisinga ekizibu kyonna anaakimenyawo oba anaakisalawo alina kukiva ku nkolokolo bw'okeera ku makya newembetta ebizigo ng'olususulo lufuukuuse naye nga totegedde kirwadde ki ekyalufuukuula nkulayirira oba omaze byamu bulago kubanga ekizibu ekireeta obusukuttu mu feesi kyo munda gye kiri bw'oba tonnasooka kukijjanjaba kandi bw'oneesiiga ebizigo kikebe kiramba era binaabanga ebigala wayitewo ennaku 3 biddemu kubanga ebisukuttu ebikuluma tobivudde ku nkolo kakati olunaku olwaleero omusiraamu nga lonnagenda wannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mbu abatabaganye musooke mwebuuze kiki ekyabaawula bwe munaaba temunnakitemera ddagala ale munnakinogera ddagala lazima eyo yonna bye mwegasse bagayita malyansimbi byakiyita mu lujja byakubaako muntu gwe musanyusa kubanga oyo gwe mugamba abatabaganyizza ate era ye yatwawulayawulamu ng'abasiraamu tewali muntu yatwawulayawulamu ng'abasiraamu nga nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Yoweri Kaguta Museveni ye musajja ajjanga akozinga ekizibu ate ne wayitawo akabanga yennyini najjanga omununuzi bwe sooka weebuuze ani yatutematemamu ani yatwawulamu yali nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni okuva edda nedda omusiraamu yabeeranga omusiraamu yabeeranga muganda wa musiraamu munne omusiraamu yabeeranga muganda wa musiraamu munne ku mulembe gwa Museveni omusiraamu lwasoose okuba omulabe eri musiraamu munne lwasoose okulaba omuntu ng'ayimirira emimbali n'aweereza oli ekigambo n'oli n'ayanikula kubanga oyo yatwawulayawulamu oyo yennyini ye yatutematemamu yennyini
kye kizibu ky'obusiraamu. Kaagati mugezeyo okutabagana oba musonyiwagane naye kakati nga Mufti Mubajje osazeewo otabagane n'abantu nga tonnatabagana na Allahu. Osazeewo otabagane n'abantu nga tonnabakutabagana na Allahu, kubanga Mufti Mubajje obusiraamu bukubanja ebyabwo Museven yakozesa okutabangula obusiraamu n'otunda emaali y'abasiraamu. Kaagati nga bw'omaze otabagana n'abasiraamu gwe booga nti mutabagane, Museven abatabaganyizza. Then ye Katonda otabagana naye ddi okukkiriza okukozesebwa omukafiiri Yoweri Kaguta Museveni. Musanyeewo ebintu by'obusiraamu. Kaagati by'ebyobusiraamu ebyatundibwa bidda ddi? By'ebyobusiraamu ebigenze bidda ddi? Ffe Mubajje tetwagala otabagane naffe bannayuganda oba abasiraamu b'e Uganda. Olina kutabagana na Allahu olw'okukkiriza okukozesebwa omukafiiri. Osanyeewo ebintu bya Allah. Secondly, olina okutabagana ne Allahu kubanga oyo gwe muli naye. Gwe muga nti abatabaganyiza asiiba atta abasiraamu. Mubajje nga gwe taata w'abasiraamu kiki wali oyogeddewo? Oyo gw'ogamba nti abatabaganyiza akubye abasiraamu amasasi abasinga n'avaayo n'atuuka n'okugamba abasiraamu bwe muba muwulya temulina mirembe mu Uganda mugende mu nsi endala ezirimu basiraamu bannammwe. Kwegamba ffe abasiraamu ne mu Uganda muno tetulinamu mugabo. We Mubajje oyo gw'ogamba nti abatabaganyiza weerabidde lwe yakuba Kirevu amasasi ng'amusibye n'empingu. Sheyi Bahiga kali mutabaganye oba batabaganyiza. Bahiga asobola okudda. Hassan Kirya asobola okudda. Muhammad Kigundu asobola okudda. Muhammad Kirumira asobola okudda. Kirevu asobola okudda. Yunus Sentamu asobola okudda. Abayi ye Muzaata asobola okudda. That is the question. How na tutabaganye omuntu abatabaganya atya nga yasiiba abatabangula? Omuntu abatabaganya atya nga yasiiba abatabangula? Ye nyini tannatabagana naffe atatabaganye ffe. Omulabe waffe ate yatabaganya yawula enju ya kitaffe tannatabagana naffe olw'okutta abasiraamu bannaffe olw'okutucunyanga abasiraamu. Abasiraamu bali mu makomera bangi olunaku luno olwaleero olwa oda za Nakyema ya Yoweri Kaguta Museveni. Ye nyini olwaleero tannatabagana naffe ate olwaleero mbw atabaganye ffe. Ye nyini asooke atabagane naffe nga tannatabaganya ffe. Yoweri Kaguta Museveni ya planninga ddi okutabagana ne bannayuganda kubanga bannayuganda olunaku olwa asobola okutabagana n'abasiraamu ba Uganda. Abasiraamu ba Uganda olunaku olwaleero ekizibu kyabwe bakiyita Museveni. Baana bangi olunaku olwaleero bafuuka bamulekwa. Baana b'abasiraamu bangi olwaleero tebalina na futaali wa kusiibulukukoyo yatta bataata baabwe. Bakazi abasiraamu bangi abafuuka bannamwandu era ne bafuuka ba single mothers yatta bababa. Abasiraamu bangi olunaku olwaleero bali mu makomera bavundirayo. Abasiraamu bangi ne mu kooti tebabaleeta. Abasiraamu bali mu ziwaya houses babakuba emiggo egya buli lukedde. Abasiraamu bangi abali mu makomera nga bakeerera ku miggo. Abalala bali eyo mu biwaya houses tetumanyi na mayitire gaabwe era bangi abaafa abattibwa eyo ne batuuka n'okubulwako amafiire oba effiire. Naye nga abatta olunaku olwaleero gwe muli mu kutabagana naye asiba abasiraamu olunaku olwaleero gwe muli mu kutabagana naye muganda wammwe Muhammad Saggirinya musiraamu munnammwe olunaku olwaleero yabrandingibwa ng'omutujju eyatemanga abantu ebijambiya. Mwenna kye mumanyi nti si kituufu yadde n'akatono. Naye abange nina ekibuuzo ekyo kyo mukimujjukiza okututabaganya olw'okuba tulina entalo zaffe naye gwe watuleetamu entalo ate gw'otabagana ddi naffe olw'okutabaganda baffe ye abali mu makomera obataddi kubanga bewatta oyinza okuba tosobola bakomyawo naye abali mu makomera bo batuwaddi. Bali mu makomera obatuwaddi. Kaagani nga tonna tutabaganya dictator Yoweri Kaguta Museveni gw'otabagana ddi naffe kubanga
Museven kyekizibu yakuma omuliro ne kumala okwokya enkyana jjana amazzi n'afukirira ne yeefuula ate omuyambi. Kakati gwe yawula mu basiraamu ba Uganda ate olunaku olwaleero weefudde ozenga omununuzi eri abasiraamu ba Uganda. Ramadhan Mubajje watuukako n'okukola statement nga Museven amaze okuwagawaga, Museven amaze okuwalawala. Bampalana lwakuba siri Muganda, bampalana lwakuba ndi mugiso. Olowooza bwe wali ojja watuleeterako foomu ng'ojja Kasozi awe Kampala mukadde, waleetako foomu nga zibuzaabuza oba nti gwe Ziwa eyeddira ennyonyi, oba gwe Ssemakula eyeddira olugavi, oba gwe Kikomeko eyeddira enjovu. Foomu ze wajja nazo wajja na za Mubajje nga tumanyidde ddala bulungi ti oli mugiso, nga bere tulowooza ku byamawanga, tulowooza ku bya busiraamu, tulowooza ku bya busiraamu. Naye ate anti bannange bampalana lwakuba siri Muganda. Waliwo ne yakola statement bampalana lwakuba mpagira NRM. Munnaddiini yakola statement eyo, munnaddiini nga yakola statement eyo. Kagali bagenze batabaganye. Museven abakubiriza okuba obumu, Museven abakubiriza okwagalana kubanga okwagala kyekintu ekisinga. Museven ani akusinga obutatwagala? Ani akusinga obutapreachinga obutapracticinga bumuwadde obupreachinga? Bw'okimanyi ti abasiraamu bwe baba mata Museven oli pusi, abasiraamu bwe baba nnyama wafuuka embwa. Bwentyo bwe nkozesa Oluganda lwange ne mugamba nti nvuma, naye abasiraamu bwe baba nnyama oyo omusajja yafuuka embwa, nti embwa togisembereza nnyama. Kaali Museven olwalengera omusiraamu aba awulira ayagala either kumusanyawo oba kumuteeka mu kkomera. Mbu ate kaakati olwaleero yafuuse Ssaabatabaganya, omutabaganya omukulu mu nsonga zino. Yabaffe kikyamanyi ku byeddiini omukafiri awedde emirimu, mutuuke okumutikka omulimu ogw'okutabaganya bannaddiini. Kaŋŋambe ebiseera ebisinga olw'okulaba abapulezidenti b'ensi ezimu nga bakyankalana, naye ng'ate abatabaganya alina kuba pulezidenti wa nsi ndala. Osobola okulaba pulezidenti b'ensi ezimu nga bakyankalana ng'alina batabaganya alina kuba pulezidenti w'ensi endala kuba ye abitegeera. Kaali olunaku olwaleero bannaddiini mu busiraamu bwe baali badde bakyankalanye, eyali batabaganyizza ate yali badde Bishop Simwogerere oba Stephen Kazinda Mugalu oba Aponso Alex Mitala. Bannaddiini bwe bali mu gundi emu ng'ojja oleeta omukafiri mbu atabaganye bannaddiini ate nga ye muntu asiize okubaawula, ale nga yasiize okubaawula. Oyo alina kyategeera ku byeddiini, alina kyategeera ku Katonda. Omusajja asobola okukwata emmundu n'atikumbula abasiraamu emusiri Norman Ganja salute. Omusajja asobola okukwata emmundu n'atigumbula abasiraamu, n'ayokya abasiraamu, n'asiba abasiraamu, n'abuzaawo abasiraamu. Kaali olunaku olwaleero ayo gwe muleese ng'omuntu omutabaganya eri abasiraamu. Bw'oba olaba kisoboka era bw'oba olaba kyabuvunaanyizibwa ajjidde mu mutima ki dictator Yoweri Kaguta Museveni era olunaku olwaleero lwaki apreachinga ebintu by'atasobola kutuukiriza n'ogamba bannange obumu bwe businga, omutima omulungi gwe gusinga, okusonyiwagana kwe kusinga. Yoweri Kaguta Museveni by'opreachinga osobola okubipracticinga. Gwe lwaki totuleetako obumu? Lwaki totuleetako okwagala? Lwaki totulaga okwagala? Gwe otulaga bukyayi alafu oyagala tweyagale nga watuteekamu ensonyi ezitumazeeko emirembe nga tonna tutabaganya. Gwe sooka otabagane naffe, otherwise abo bonna abazze gy'oli ffe situnabatumako, kubanga tewaliiwo meeting yonna oba ku jjuma eyaggwa Mubajje kwe yatugambira ti abange tugenda wa Museven tutabaganya tugende oba letugenda. Ffe situbimanyi era Museven njagala okukakasa ekigambo kino abasiraamu b'e Uganda ng'era abantu ba Uganda bonna abalala tebakwagala kubanga naawe tobaagala. Aba bakusonyiye ku lwabwe.
kubanga ekisooka n'abamu ku bo badde nabo ffe situkyabakkirizaamu batweka katikako bwekakatisi bwe guba mukwano bali mu trapinga bulepinzi nze Mubajje tasobola kubeera mufuti wange era tasobola kusalawo ku lwange. Mufuti wange tayinza kubeera nga batta baganda bange abaali badde abaana be ye bakulembera abaana be ye bakulira ate n'asirika busirisi enkya n'omusanga ng'adayininga n'oyo abatta. Kati Mubajje ngoba mufuti wa Itongwa gwe nga Mubajje asobola okubeera mufuti wange nze kubanga Mubajje Mukama yali akufudde omuyima w'abasiramu mu Uganda era n'akusaba ti abasiramu bankuumireko. Abasiramu kati gwe taata waabwe naye taata waawa akeera n'agenda n'adayininga n'omuntu eyasse omwana w'eggulu atali omu abatali babiri abatali basatu era abatali 10 nga n'abaana b'abalala bali mu kkomera bavunda agenza akukuse n'ejjubba bamuwadde obusente bwe bamuwadde obusente era that's why nabagamba zaka abasiramu bajja kutuuka bagiveeko kubanga bano betugiwe balabirire ate Museven abawa zaka esinga. Museven abawa zaka esinga. Bwe twali badde twagala okutabagana ng'abasiramu waliwo abantu abalina tutabaganya be bannaddiini abalala president w'ensi bw'asowagana n'ow'ensi endala president omulala yalina okubatabaganya. Kaakati nabo abasiramu bwe tuba nga tubadde n'obutakkaanya ensonga ezo ate twali badde tusobola okuziroopako ewa Stephen Kazimba Mugalu ewa Bishop Semogere kubanga bamanya ebyobukulembeze bw'abasiramu neno jolabo mukafiiri Museven mwaleka akati yatabaganya abasiramu yatannatabagana naffe olw'okutta baganda baffe olw'okusiba baganda baffe n'olw'okukozesanga Mubajje okutunda ebintu by'obusiramu. Mubajje kye yalaba ekinene kukola statement bampalana lwakuba ndi Mugisu oli Mugisu bwe wali ojja nga tukulonda ku Supreme Council walina amannya ki baali bakuyitaani baali bakuyita kikomeko wajja ne fake card ng'eriko nti yeggwe Seemakula wajja ne fake card ng'eriko nti yeggwe Ziwa mu bika by'Abaganda wajja weetuumye nti weddira kika kitulyoke tukuwe oba Supreme Council wajja gwe Ramadhani Mubajje Omugisu era omuli w'amaleewa naye ensonga zaali za busiramu tezaali za mawanga bw'olaba nga bakutte embaddiya n'ozivugira mu mawanga mufuti omulamba n'otuuka n'okukola statement bampalana lwakuba mpagira NRM mufuti omulamba munnaddiini ffe gye twawaabanga ensonga zaffe be batabaganyanga nga ekitaffe naye kakati munnaddiini amaze n'okulaga oludda ffe we twakulira nga bahaaji ku kyalo bakitiibwa nnyo ffe jjajjaffe yali haaji ng'era buli ayagala okukola ekiraama ajja wa haaji buli ayagala omuterekera ssente ajja wa haaji buli ayagala omuterekera ekyapa ajja wa haaji nga bakimanyi ti bahaaji bantu bakitiibwa nnyo. Omuntu omusiraamu naddala yatekanko enkofiira ne bwe yasangibwanga ewantu wonna ne bwe omusirikale yamukwasanga ekitiibwa kingi nnyo. Ku mulembe guno kw'osanga bahaaji ng'ate bamasheeki ng'ate bamufuti naye nga balimba nnyo kw'osanga bahaaji ng'ate bamasheeki ng'ate bamufuti naye nga babbi nnyo kw'osanga bahaaji ng'ate bamasheeki ng'ate bamufuti naye nga tebalidde enguzi n'eyano era nga basobolera ddala bulungi nnyo okutunda abasiraamu bannaabwe. Museven abaweeyo kyabawa nga basobolera ddala bulungi nnyo okutunda abasiraamu bannaabwe ewa Museven abaweeyo kyabawa. Kaakati olunaku olwaleero oŋŋamba otya nti buli abadde mu State House eyo ewa Museven House tayina mukono mu nfa z'abasiraamu abazze nga battibwa. Okeera otya n'oŋŋamba ntuule ku mmeeza n'omuntu eyatta omwana wange ale nga yampita okumanya Museven ajooga saba ate ye yakuyita ye mutemu yakuyita ye tajja ye yakuyita ye omutemu tannafulumya yadde alipoota yemba yasanikirya eyabayiga eya Yunusu Sentamu eya Muhammad Kigunu eya Muhammad Kirumira tannazifulumya yadde alipoota eya Shai Kirevu bwe mwasiba empingu ne mumukunkumula amasasi eyo tezinnafuluma naye nga mulaba olunaku olwaleero omuntu oyo omu yalina okubatabaganya. Basajja mmwe mukkirize mavume n'ekivumo kiikino bannaddiini ba Uganda naddala ab'obusiraamu mwakwenya mwatusala amagenda n'amadda mwabaali badde endabirwamu olwaleero mwe tweraba ne tutereeza olunaku olwaleero mufuuse ekyennyume muli opposite byonna bye musoma mu Qur'an
Tyo musiramu muganda wa musiramu munne molwalero sente ye muganda wammwe simukyali baganda baffe tuba disowninga mu butongole ze mbagamba ebigambo bino yeekolera mubajje takulembera saalanze n'ensi n'ensira mabega kamubajja nkulembera mu swalaanze kamubajja mufuti wange ng'asobola okudayininga n'omuntu eyasse muganda wange ng'asobola okukubira engalo omuntu eyasse muganda waffe n'omulaba ng'akukuta ekiro n'amajjubba bagenze kuteeka mu ssente bagenze kujjuzaamu ze mubajje tosobola kubeera mufuti wange tosobola kubeera mufuti wange gwe mufuti waawa arasobola okugattako eddoboozi lye kukitta banne batala basiraamu bokka kakati mubajje ogenza okwegatta ne Museven tokimanyi te Karamojja waliyo abattibwa eyo statement nga togikolako woba okolako tubbaso eyo yonna gy'ozikolera n'abazibe b'okulembera ezo zo nga tozoogerako nga loogerangako ti Muhammad Seggirinya mwana wa umma talina musango nga loogerangako kyalipoota zonna ku basiraamu abazze battibwa zeetaaga okuvaayo ale ng'okimanyiro gwoba naye yabeera nazo olwaleero ogamba ndatabagana basiraamu abeegundi otabaganye naabo sinaffe abo mutabaganyi era mulyenga ebitafutafu byonna nekojjanga mu State House lyanga nabo naye ffe tetunnatabaganako naawe leka gamba nti Museven atabaganyiza abasiraamu be Uganda ffe tetunnatabaganako naawe aye n'ekirala nga bw'omaze okutabagana n'abo abantu b'olubatu bw'oyogerako then otabagana ddi ne Allah wo otabagana ddi ne Allah wo mubajje otabagana ddi ne Allah wo waliwo wano ekisiraamu siraamu kyatula mu mmoloka ya Museven Allahu akibar ntudde mu jana ya Allah yekitiibwa gye tukolerera abantu ne basiiba n'enjala nga tuli mwezi guno gwa Ramadan abantu ne basaddaaka abantu ne batoola zaka basobola okugenda ku Jannati Firdaus neno kyotunuulira gugwa natudde mu jana mwoka ya Museven jana bikafiiri ebyo ebyetaaga kati n'okweriira emmere yaabyo n'ebisebo ne bijja kwesanga nga byerumya enjala n'emyaka gyabyo mbubisi ojja kwesanga nga byerumya enjala olunaku olwaleero mbubisiiba n'obibuuza basajja mmwe lwaki essaawa eno temweriira emmere yammwe neebatebenkera mu lubuto neebakka bulungi mu lubuto era ndowooza kakati mutegedde sheeki muzaata kubanda byo ne kuba ekibuli abamu era mukyabuuze abamuzaata obutwa ndabyo n'ab'ekibuli abamu tuba n'enseekezi ng'essaawa eno ziri mu kweyalula ziddayo ewaabwe baali baziba plantinga mweno ekibuli naye nga zaali zi state mafias esinzira Kampala mukadde ne zijja ekibuli ndowooza mutegedde baani abawa muzaata obutwa alekisiisa okunnuma bakimanyi bulungi nti muzaata oyo yamutta n'abamu bakaaba nnyo olunaku lwe twaziika Sheinu omuzaata batte balaga abalumye nnyo naye nga bwe nabagamba teri muntu asinga kukuba miranga nga muntu eyasse mugenzi tewali mukazi asobola kaaba nnyo tibannanga omusika w'enju yaffe atulumye nga mukazi mujja eyawadde omwana omulenzi mu maka obutwa n'amutta be basinga ate okukaaba ennyo ndowooza mutegedde olukwe olutta muzaata nti lwalimu n'abamu ku bantu awo ekibuli ate nga bwe yafa bakaaba nnyo bwe sooka weebuuze bwe baba tebaaluliimu ng'abe bakimanyidde ddala bulungi nti yattibwa buttibwa olw'okukozesa eddoboozi lye okulwanirira obusiraamu n'okulwanirira abasiraamu n'okulwanirira bannayuganda olunaku lwaleero lwaki badayininga n'abantu be bamanyi nti be baweesiba obutwa mubagenze kutabagana twegatte tukole ki okwegatta si kyekikulu n'ebibala ki ebiyinza okuva mu kwegatta toyinza kukeera ku makya n'oŋŋamba yeekolera omusota togwagala omusota Mukama yagukolimira omusota mulabewo naye ate badde nkusaba ngulunde ku Diru ki ngulunde ku Diru ki ebisajja ebikulu ebigenda birya buli wamu ebigenda biryankuzibwa biriryamu n'amasannamu bali biriisa n'embizeeyo mu State House kubanga ono gwe bigenze mutabyagala era buli kyakola kinyika banyike busiraamu kyongera kutyoboola busiraamu
kyongera kubunyika mulirya n'embizzi. Mulirya n'embizzi basajja mmwe nga temumanyi. Mulirya ebitaliika, mulirya obutwa ne mu butenda okuwooma. Mukuba kuba ennoga. Naye mujja kulyamu obugumba, mujja kutuuka time ate yagala okuwegoga nga it's too late. Kakali nojja otunuulira abantu simanyanga tutabaganye. Otabagana ddi ne Allah? Mmwe busiraamu kyobola ono w'emmengo juice simanyange katikkira wekitiibwa Ssaabalamuzi atwetondedde. Namubuuza gwe Buganda kakati basajja mmwe busiraamu mwayiseko ku mikutu ki egy'obusiraamu nga mubuuza bannayuganda oba okwenenya oba okwegatta kati kikulu. N'omuntu nga Mubajje atunze ebyobusiraamu. Abasiramu babasibye tafaayo, basiramu babasise tafaayo, akyagenda mu maaso n'okudayininga nabo. Tuyina emikutu gy'obusiramu, tuyina Voice of Africa, tuyina Birali, tuyina Pal FM, tuyina radios nyingi, Salam TV nayo tugirina. Naye abange mwayiseko ku mikutu egyo okutubuuza oba twegatte oba okwegatta gemaanyi. Kakati kyonna kye mwakoledde mu kwegatta mwakikoze ku lwammwe, kubanga ye Museveni yennyini ayagala obatabaganya. Ye tannatabaganako n'abasiraamu baasi batta ekyo kkiriza obagaana. Ye nga natabaganangako naffe kyokka yasinga obutatwagala ate mbu yagala otutabaganya. Ng'okeera ku makya omuntu awa abaana baffe obutwa ate mbwe essaawa eno yazze nga atulwanagane mukyala wange alaŋŋamba nti wange temulwana nga watta abaana baffe. Yoweri Kaguta Museveni toyina moral authority etabaganya basiraamu mu Uganda, kubanga ate gwe muntu asinze okutabangula abasiraamu mu Uganda. Era nze njagala okukutegeezaako muzeeyi toyina ky'oŋŋamba. Njagala okukutegeezaako toyina ky'oŋŋamba. Okutabagana bwe bulungi bannange mutabagane mwesonyiwe mwesigona ogwa mu kisiibo. Gwe nga lwotwenenyezangako. Hawo bennyini Museveni aleeta obuzibu naye kula omuntu watuteekamu ba Mubajje bajje batucyankalanya n'otuteekamu enjawukana ez'amaanyi. Bw'otta ow'ekibuli n'asonga muwe Kampala mukadde, kubanga wasooka twawula yawula. Bw'otta ow'e Kampala mukadde n'asonga muwe Nakasero mutabuliiki. N'ojja otunuulira nga Yunus Kamoga naye agenze batabagane ne Museveni emusiba n'ebbanga ddene etukuba walaala mu buli muzikiti. Kakati naye agenze mbukutabagana n'abaganda mu Museveni yagenze obatabaganya. Bala abasajja bajjegga kakati nga bw'olaba mukadde waffe Yunus Kamoga omusajja kubi oluyi n'akugabonera. Ate nkeera najjambo akwagala nnyo yalokose kiro yalokose ddi. Era omuntu yakakola statement bwe muba abasiraamu muwulya temulina mirembe mu Uganda, bwe muba muwulya temwagalwa mu Uganda, mugendeeko mu nsi endala ezammwe abasiraamu. Kakati mbabuuza yalokose kiro okusuusa endowooza ye? Yalokose kiro okutandika otwagala? Kale bw'aba yalokose kakali yatuuse ne ku extend tutabaganye. Yatuuse ne ku extend tutabaganye. Musiraamu wawe yakasiramuka n'asabirawo agende emimbali abulirire kutuba. Kakali ono yakalokoka era yakatandika otwagala yatuyitiddewo. Hawo ekyo mwakikoze ku lwammwe si ku lw'abasiraamu. Otherwise fe Museven tetuli mwagala. Museven tetuli mwagala kubanga naye tatwagala. Tatuwanga kwa lipoota kukuttibwa kw'abasiraamu tesikuluma. Ale batta omusiraamu ono ng'akwata omulala jinja limu alikubisa ebinyonyi bibiri. Abasiraamu bali mu makomera bagunda eno bamubajje bongera tutunda kintu. Bwe kibanga Museveni eddiini zonna naddala y'obusiraamu agizinzeeko kannagiteeka mu nsawo ye, tunaatera osinza Museveni tuggyemu ekigambo Allahu Akbar tugambe Museveni Akibar. Tukyuse tugambe tuggyemu ekigambo Allahu Akbar tugambe Museveni Akibar, kubanga eddiini y'obusiraamu olunaku olwaleero Museveni amaze okugizingako azitadde mu nsawo ye bw'ati. Ate nga akozesa abasiraamu. Kakati nange mbadde mbuuza tutandika okumusinza atuulenga wali feno tusaale tumuvunnamire.
buli wali Allah tujjewo ekigambo Allah tuteekewo Museven. Eddiini y'obusiraamu mwagitunda dda mwagiriddemu ezanguwa. Mwagenza okulaba nga mu bantu bonna abalina otutabaganya abasiraamu ate nga be baba bataba. Tewali wantu wonna ng'abasiraamu we tusobola kutabaganira nga seewooyo omusajja atutemyetemyemu, omusajja atwawuddeyawuddemu, omusajja atatwagala. You guys, ekyo mwakikoze ku lwammwe, si ku lwaffe bannayuganda. Charles Wesley Mumbere omusinga w'Erwenzululu. Olunaku olwaleero omusinga w'Erwenzululu ali mu mbeera mbi, yeetaaga obujjanjabi. Kyokka dictator Yoweri Kaguta Museveni yamuggyako passport, yamusibira mu nju, yamusibira wano mu Buganda, tamukkiriza kwadde okwetaayo. Olaba ne bwe yafiirwa maama we yamugaana okugenda okuziika Queen Mother. Kakati olunaku olwaleero mulwadde ali ku ndiri, yeetaaga okugenda okufuna obujjanjabi, amugaanye okugenda okufuna obujjanjabi. Kakati banne Yoweri Kaguta Museveni, kambuuze ekibuuzo munnange, era nga Charles Wesley Mumbere afa nga tugamba gwamuse era ng'oga munoonye. Abagenda bagamba nti nze nasse Charles Wesley Mumbere. Olwaleero Mumbere n'akeera n'afa, omusinga w'Erwenzululu ow'ekitiibwa n'akeera n'afa nga tugamba Museveni gwamuse era ng'otunoonya ffenna okututeekako obunnyogoga, ng'otunoonya ffenna okututeekako obunnyogoga nti babano bampaayiriza mbunze nasse Charles Wesley Mumbere. Olwaleero bw'afiira wano ani abeera amusse, era obadde oyagala obuvunaanyizibwa bw'okufa kwa Mumbere tubuli butikkaani aliba ggwe, era bw'afiira wano olunaku olwaleero ye ggwe abeera amusse. Tewali muntu mulala aba avunaanyizibwa ku nfa ya Mumbere, kubanga Omumbere wamusibira ewaka wano mu Kampala mu Buganda. Kaakati n'omugaana oziika maama we, kaakati omugaanyi n'okugenda okufuna obujjanjabi kuba ne passport wagimuggyako. Olwaleero Mumbere n'amala afa, Yoweri Kaguta Museveni, you are responsible. Ye ggwe avunaanyizibwa ku nfa y'Omumbere, era ogumiranga byonna ebivaamu. Nakugamba olyanga amenvu, gumiranga okuddukana, gumiranga okuddukana. Leka kwagala obuvunaanyizibwa bwo obw'ebikolobero tubutikkenga abantu abalala. Njagala weetikkenga obuvunaanyizibwa bwo. Dictator Yoweri Kaguta Museveni Omumbere n'afa olunaku olwaleero ye ggwe abeera amusse, ale teweegaana. Omumbere katugambe nti alina omusango. Waliwo omusango tuyita capital offense. Capital offense court erina obuvunaanyizibwa oba poliisi oba ekkomera lyakunoonya obujulizi mu myezi 6, then nasimbibwa mu maaso ga kooti. Katugambe Charles Wesley Mumbere alina omusango gonna gwe mwamuteekako. Owange emyaka 6 gy'amaze mu busibe nga taleetebwanga mu kooti. Obujulizi bukyabuze, obujulizi bukyabuze. Mumuleete mu kooti omusinga w'Erwenzululu awere ennembe n'emisango gye. Mumuleete mu kooti awere ennembe n'omusango gye. Naye abantu beekaseese mwasooka ne mubatta ne mubajjamu namunswa waabwe, kandi namunswa waabwe mwagala muttira ddala. Kabali toyina njawulo n'Obote. Yoweri Kaguta Museveni actually was worse than Obote Apollo Milton, kubanga yawangangusa kabaka mu lubiri lwe, ate n'amulumba ne gye yamuwangangusiza e Bungereza, n'amuttira, yamugya mu bwakabaka bwe n'amulumba ne gye yamuwangangusiza e Bungereza, n'amuttirayo. Kaakati Yoweri Kaguta Museveni wawangangusa Wesley Mumbere n'omugya mu bwakabaka bwe n'omuleeta mu bulala. Essaawa eno oyagala kumuttirayo. Actually you are worse than Apollo Milton Obote. Oli mubi nnyo 100 times.
obibobode bwe bwali bukoma busega obweyongerayo paka kiwuhura oli mubi nnyo n'okusinga obote kayuhula ow'ebijambiya kutta abakyala entebe ye nga temwamusiba wule yatuuse ne ku extent mwesoma amateeka abadde agasomera mu nnyumba oba abadde yafuluma n'agenda n'asoma amateeka kakadi ye mumbere musango kyogwo omunene gwe yazza okutuuka okumugala n'oziika nnyina n'okufuna obujjanjabi ng'abammwe bakolobeza mubaleka n'okugala ne basoma beetaaye wano Kayugula yafiirwa maama we Kashagama yaziika era n'abamu ku mmwe mwamuziikirako naye olw'okuba wammwe babammwe tebasobya bwe basobya n'okusoma basoma bwe bafiirwa baziika bwe balwala bajjanjabwa abaffe balwala tebajjanjabwa abaffe bafiirwa tebaziika abaffe tebasobola dde okugenda okusoma kalimwezi abammwe bali mu kusoma amateeka ani ojja otunuulira omuntu nga Kayuhula kaleekyezi Kayuhula osoma amateeka omumenyi w'amateeka osoma amateeka ogenda kusala ki omumenyi w'amateeka yasomye amateeka agenda kusala ki that is the question Kayuhula osoma amateeka ogenda gakozesa ki kubanga ye gwe muntu asinga okubreakinga amateeka kale omuntu asoma amateeka abaawo kudifendinga amateeka kyokka ono asomye amateeka ye muntu omu kuba kyasinze okumenya amateeka kale nange ne neebuuza amateeka ono yagasomedde mu kategori ki era yagasomye ngani era yagasomye gakozesa ki ekigende kya Kayuhula okusoma amateeka kyabadde ki simanyanga mwagala mufuula Ssaabalamuzi simanyanga mwagala mufuula Ssaabalamuzi omukolobezi tabanga yasomye mateeka kufuulibwa Ssaabalamuzi katugambe omumbere si Munnayuganda mumudipotinge mumuzeeyo mu nsi yafuna obujjanjabi mudipoting omumbere bamwe muwulya si Munnayuganda era nga talina rights kwetayayisa mu Uganda mumudipotinge mumuzzeewo waabwe mmwe gye mumanyi nti yewaabwe bajja tuvunaana nga Uganda nti twasse omuntu ow'ekitiibwa nga Charles Wesley omumbere kale mwe muwulya nti si Munnayuganda badde mbasaba mumudipoting omusajja mumuzze waabwe muleme tuleetera minoko muleme tuleetera mitawaana bwaba si Munnayuganda mumuzze ewaabwe bwaba omusinga si Munnayuganda mugenda tuleetera ebizibu mwatta abantu be mwamusannyalaza ne mumuwaŋŋangusa mu bwakabaka bwe n'afiirwa maama we n'ataziika kamale ate naye obulamu bwe mwagala kubuggyawo basajja mmwe mujooka